ku SML News Yugi oliotya webale emirimu gy'okola. Nze mukwano gwo Simon Muyanga Lutaya mu programu zaffe mwe tunyumiza gw'aba alina kyayizeemu kamu bubiri obwo butumala. Njagala tugende butereevu ku bintu ebikulu bannayuganda bye babuusa amaaso. Bagamba nnyo nti ensi yaffe negenda kugwa. Our country is going to collapse. Ate ekigenda okugisuula ffe bannyiniyo, kubanga oba twaggwamu buggwa essuubi oba maanyi oba magezi, tuteeka nnyo ebiseera ku bintu ebitatugasa nnyo, ebintu ebikulu ne bituyitako. Kale olwaleero njagadde batwala ku nsonga za Dr. Besigye. Bantu bangi boogedde, mpulira bye boogera. Olw'okuba Dr. Besigye mukwano gwange, oluusi njagala nnyo gezaako okwewala okwogera ku nsonga ze kubanga nyiza obutafuna fair judgment, naye waliwo kyotayinza kubuusa maaso. Bye mbaleetedde biyinza otusibya, biyinza otukwasa, biyinza otuyita, ne tulina obyogerako. Omanyi bw'ogenda n'okyala mu maka, waliwo ebigambo by'owulira ng'abaana boogera, tebibeera biteeketeeke bulungi. Omwana ayogera kino n'asulawo kiri, n'akubawo kino n'akubawo kiri ekirala. Naye mu bigambo ebyo singa oba ofunye omukisa ogubisolooza, oyinza okutegeera nti bano nno bankoowa. Anko ozze? Anko ogenda kulaba TV? Anko kale tugenda kulya naawe ekyeggulo anko? Naye ndi bwe ntyo. Mu bigambo ebyo aba ategeeza nti bakompuleininga dda ewakaawo nti ojjanga zze okulaba TV n'olinda ekyeggulo. Era bw'ogattagatta ebigambo by'omwana, lwe mulitabuka n'omukulu n'akikulangira, bw'oba olina amagezi olijjula nti omwana ono yali yakyogerako dda. Kale ebigambo bye basuulasuula bwe batyo bibaamu ensonga. Njagala kubannyonnyola nsonga ya Dr. Kizza Besigye ne Mwami Yoweri Museveni lwaki bakola ebintu nga bwe babikola. Eky'omukisa omulungi, ebimu bo bennyini batandise okubiggyayo. Ensonga ya mukyala Winnie Byanyima okwagala Yoweri Kaguta Museveni katono okufuuka first lady w'eggwanga, n'amala n'ayagala Dr. Kizza Besigye, era naye katono amufuule first lady w'eggwanga through the struggle. Bigambo biruddewo. Nabibuuza Dr. Besigye nze kennyini ku radio mwagwali ku 2023. Ne mugamba Dr. Besigye, kituufu nti ggwe ne Mwami Museveni muyombera mukazi? Bagamba bulijjo, badde mu field n'ebbanga ddene. Dr. Besigye n'addamu ebigambo bino. N'agamba tewali kubennanya wadde okuwakana kwonna nti Mwami Yoweri Museveni ne mukyala Winnie Byanyima beeyagalako. Yagamba nti tewali kubuusabuusa kwonna. There is no doubt about that. So n'akakasa nti beeyagala. So mu bye bayombya byonna, ak'okwagala ku mukazi omuko mwekali. Babadde bagezaako bizibira, naye omanyi Abaganda bagamba nti eddiini bwekula ennyo omwenge. Bakole batuuse okubyogera, n'akasukayo kamu n'olikamu kati wali kyali kye mukiramanyi. Obiwulidde, Muhoozi juzi yatugamba kitaawe engeri gye yagoba ne Mwami Museveni. N'agamba nti kitaawe yazinga Mwami Museveni n'amusuula mu mmotoka, manya mukyala Byanyima n'amusuula mu mmotoka n'amusindiikiriza agende. Simanyi oba mu biseera ebyo ku bwavu Museveni bwanyume yayina emmotoka, but I do not know the time that they had what they had. So waliwo ensonga ezo zibadde boogerako, era ebigambo bye batandika okukasuka nga laavu y'omwami taata ne mukyala Byanyima n'omwana akuze n'agisanga n'agiyingiramu, ne batandika okwerangira ebigambo ebyo bwe bityo. Bw'obanga obwongo tebunagga nti ensi yaffe egenda kugwa, then oli muwutta
gwe kennyini ng'omuntu oli musiru, you don't see, toyina amaaso olina naye tegakugasa. Our country is taking a wrong direction. So obusungu obuliwo ne bye muwulira, first of all tulina abantu babiri bagamba wano bulijjo, ekisooka nti mu Uganda mulimu abantu babiri abaagala obuyinza. That one should know. Two, balya nga baagala obuyinza okufa obufi, nga they want authority, power, nga baagala kutufuga ng'aba president. Asooka Yoweri Kaguta Museveni, kati alimu. Owokubiri ye Dr. Kizza Besigye. The rest of the idiots you hear around are jokers, ceremonial idiots. Tebalina kigenda kya kutwala bwa president. Ne bw'obuba wano bayita nti wange jangu kintu kiikyo ayinza okukankana ne yeeyononda ne mu ngoye okunoonya gwakiwa. So Dr. Besigye is one of the serious people who want to become president. Olwakali ke balina k'omanyi Dr. Besigye nti waakirinwa ne paka okutukako ejjembe naye nsuuze Museveni naye abe nga tafuga. Museveni naye nti waakirinwana okuukako ejjembe naye nga Besigye tafuuse president wano. Oli kyagoberera kwegamba lutalo, it is a war of the rapist and the victim. Besigye kyasinga okwagala Museveni afiirwe, Museveni kyasinga okulwana okufuna. Museveni ayagala Besigye paka lwalifa abe nga tabeerako president. Besigye alwana waakiri atuuke okuvaako mu nsi eno ng'aggyeewoko ku Museveni naye n'afugako. So omukyala gwe bakwata kyasinga okutaasa ennyo kyalwanirira nti ebintu ayagala kunkwata tabiyingira. Ate omuliisa maanyi byalwana nti waakiri ebirala byonna binnema naye nenyingirako wano. The war of the victim and the rapist. Now, because of that ego, abantu bano bombi bemba temunnabeetera bafaananya empisa. Dr. Besigye musajja wa mputtu nnyo, bw'alemera ku kyalemerako aba alemeddeko. Buulira munnabyafuzi omulala gwe wali otegedde mu byafaayo bya Uganda nga bamukoze bye bakoze Besigye, batutte mu kkooti, bakoze simanyi biki, bawaayiriza emisango, basibye mu kkomera, naye yalemerako. Banne bonna abamuliraanye baagenda. Ba Betty Kamya tokyabawuliza, ba Betty Anywa baagenda, bangi nga bw'obawulidde n'abalala bakyagenda. Naye ye ng'omu has remained steadfast, talevanku ku nsonga eyo. Emputtu eyo eya Dr. Besigye yemuleetedde okubonaabona, kyokka era yemuleetedde okwako ne byakoze bannayuganda bye balaba, kubanga Dr. Besigye akyusizza ebintu bingi mu Uganda kuyita mu mputtu ye, ebitamugasa ye yekka ng'omuntu naye nga bigasa n'abantu abalala era nga biri bayamba. Naye era n'abakolagana ne mwami Museveni nabo tebamanyi nti Museveni alina emputtu. Era bw'oba oyagala mwami Museveni ekintu akikole, tera ogendeyo mu kawoowo mukyogereko mangu mu bukkakkamu. Naye okugamba nti oyagala Museveni kumunyigiriza, gy'okoma okuleeta puleesa n'onyigiriza kino, gy'akoma okunyigiriza ekirala. Mukyerabiddeko. Buli omuli yali ama Besigye ng'alwanya kkooti y'amagye, yagamba kkooti y'amagye tempozesa. Si empozesa, kkooti y'amagye tesobola kumpozesa, teyina buyinza. Bikinanga nti obitegedde mulamuzi yamubuuza ow'amagye. Olumanga nti okutegeera ki? Ng'omulala ne feesi gy'ataddeko amagye aganyooma, agalabisa, agalabanga ekintu ekiri awo. N'alwana paka lwe yatuuka n'okuzuukusa omusango. Omusango owunnyiddolo gwe baasala juuzi gubadde gumaze mu kkooti emyaka gy'otamanyi muwendo. Ne baguzuukusa, ne bagusala nga Besigye ku olwo yagusinze. Omusango ogwo wadde bagamba kabaziguruka naye Besigye yagusinga ng'alaze nti kkooti y'amagye si yeteekwa okukozesa civilian. Ab'obwongo obutono, abawutta,
abatamanyi nwana yakaguta balowooza tekaguta awedde Besigye agenda kuyimbulwa. Oyo si ye mutabani wa Amos Kaguta ne Esteri Kokundeka, yali tasobola kukikola. Era nze nga basaze nalinda ekikulaba ddala bayimbula Besigye. Museveni kannoti gye bakomye mugamba lulovulo amateeka winyidolo biki biki awandise ebbaluwa ye ayombye biki biki ayongera kumyumyula bumyumyuzi. Dr. Besigye tannafuluma era ajja kubatambuza baabo kati akola ajja kukumira Besigye mu komera bakole etteeka mu palamenti simanyi balitereeze bali muvunaanemu uyo bamulese mu kooti y'abasiviliyaani ate bamuzzeeyo eri bakole that ping pong. Naye bonna balina emputu tekuli akkiriza kugonda kubanga mukyala Byanyima n'abamanyi Dr. Besigye n'abalala singa bakola tiimu y'abantu 5 kati Erias Lukwago oba 6 ne bategeeza nti baagala kulaba mwami Museveni ne bamulala ne muganya mwami Museveni tutegedde gwe jeno gwe pulezidenti wa wano Besigye ayinza okuba nekye yakola naye omusajja mutagenda jjanjabwe aga Katonda mu ggulu. Museveni tayinza kugamba abantu bagenze mu maaso ge ng'abatunulako bw'ati n'atakwatirwa kisabbaga nti kale muyimbudde nga bagenze mu bukkakkamu. Naye okugamba nti Museveni bajja kumubulakamairinga bwe bamuvuma bwe bamulangira obutamanya mateeka bwe bamulangira bw'alina kyemalira nti ekyo kijja kumugonza ate Besigye. Abaagala Besigye aveeyo gye bakoma okukola ekyo bakoma kuggalira Besigye tasobola kukikola. Salaamu Musumba ne banne baayomba wano lwaki mwami Museveni agalemesezza Dr. Besigye okudda wano bamumye passport. Ne tugenda mu press conference e Nakasero mu mwaka gwa 2005. Nze Simon Muyanga Lutaya baatuwanga omukisa okubuuza ebibuuzo. Nze nabuuza mwami Museveni nga mwami Museveni president Ameria ye yali press secretary ye yali PPS Tamale Miru yali press secretary. Ne mubuuza nti mwami Museveni onaamatiza otya ensi nti okubye Besigye n'omumegga nga ye musibe wa mikono. N'agamba what are you saying? Ne mugamba nti Dr. Besigye ayagala okujja okuvuganya ku lw'ekibiina kye. Ne baleganya omuwa passport emukomyawo wano ogenda kwesimbawo mu Uganda ng'ovuganya naye ali bweru oba bw'ataakomewo oligamba nti oli w'amaanyi nga bw'atya omuntu akuvuganya. N'agamba why can't Dr. Besigye get a passport? Nengamba nti abagimumye era lwetalo oli mu Kampala muno bamumye passport n'ayita Ameria mukyala Ameria bw'aba akyajjukira namugamba Ameria process this very quickly make sure Dr. Besigye gets a passport and returns to Uganda. Nze nabuuza ekibuuzo nze gwe yaddamu New Vision akikalinga the following day as a headline ne babitandika no matter bwe yakomawo baamukwata was arrested n'ebyaddirira but he came back. I just asked him a polite question. So, mwami Museveni abaddirinze naye bonna temubayita banafu be mulaba ng'amize nti Babeti Kamyabo baali banafu, Babeti Anyo baali banafu, baani bonna baali banafu. Nedda ekimulisa abantu abasinga obuyina okulaba nga abantu bakooye twamala ffe okuyiga mwami Museveni nti gy'okoma okukaluba n'omukalubizaako nati gy'akoma okukaluba waakiri okujjawo. Abaga nti ebyokulwanyisa bye nnina n'omusajja by'alina kamuleke. Of course si bonna nti bagenda kukkiriza ekyo, mulimu abaguguba nga Dr. Besigye oyo ye nkakasa bali kwana Magomba alisooka munne yaligenda naga nti olwo lutalo ndumaze ne tebagenda kuluvaako. Therefore njagadde kulaga karakita y'abantu bano ababiri naye ate era njagala nkulage ebintu ebikulu ebituyitako. Olukwe lwali bwe ruti mu mawulire ag'e Kenya nti Dr. Kizza Besigye yali alamuza drone ez'amagye, drone 12. Njogera ebigambo bino nga bajja kumpita banyige naye kiri gye bali.
liba mbyogedde. Nga drone eze 12 zirina okukola emirimu ebiri. Omulimu ogumu kusinziira mu bwengula zirabe buli awali amagana amanene ennyo ag'abanankole abali mu gavumenti abanyumirwa. Drone zifuuyire obutwa amagana ago gaffe. Oba otegedde? Drone zisinzire mu bwengula bategere nti wano waliwo ente mutwalo ezamuyanga, bazifuuyire obutwa bugenda okukya ng'ente omutwalo gubadde gukusigula ng'obba mu gavumenti bw'ogenda oteeka eyo, ng'ente mutwalo zonna zifudde kalanami kalasi ziri awo, tosobola zirya nnyama, tosobola kukola anything. That was going to be a major crisis. What would it do? Nti abanankole bano n'abakiga oba abawestaana baba beefula nti bali bulungi nnyo, balya banywa, abaana baabwe basoma, basomera bweru, bali mu international schools, nga balowooza nti bali happy. Waali wateekwa okubaawo ekikolebwa ekibanyiiza. And you know what it means okukwata ku nte y'omunankole. Ne bw'aba abadde aguma kati kisusse omusajja watutuusizza. Omanyi kitegeeza okukeera ng'ente 100 mitwalo 2 zonna osanze olugo lugudde lufudde. N'okuwunya obuwunya ebbanga lye ziteekwa okumala nga ziwunyirira ekyalo. Omanyi kitegeeza? That was the first allegation from the sources in Nairobi for those military drones. The second assignment was to have a military drone wait for Mr. Museveni ng'ali mu bwengula, bwe kiba kisoboka ng'osobola okumusanga awo ku mazzi nga ku Nile awo, balula ennyonyi ya mwami Museveni eveeyo yonna paka mu Kiyira, oyo afe tumanye nti tumuwonye. Dr. Besigye and those close to him know that story. Njagala kutuukira ku lwaki mwami Museveni tayinzaga nti kubanga $1 ngambye nte Besigye. Omusajja gwe baga nti yabadde ateekateeka kutta n'ofuna omukisa ogumukwatako. Ate nze siwakana, because Dr. Besigye has all the justification to kill mwami Museveni. Why? First, ayagala Ntebe. Bw'oba oyagala Entebbe mu byobufuzi, the end justifies the means. Bw'oba osobola okulumba mu lutalo lumba ogitwale. Bw'oba osobola okulumba mu kalulu lumba ogifune. Bw'oba osobola kubalula Gayi Kyasa akuviire balula aveewo. Ate kati Habyarimana bwe yavaawo nga bamubaludde, Kagame si yafuga, ababutamubalula ani yandibadde afuga. So Dr. Besigye has all the justification because these are competitors. Everybody uses what he has. Bw'abanga amugezezzaako mu kalulu n'amulema, yamugezaako mu nsiko n'amulema, amugezezzaako tactics endala zigaanye, bwe kiba ng'ekyokumubalula n'asirikka kye kimuyamba nga kye kimuli okumpi, ekyo kyakozesa. Balinga bannabyabufuzi kubba kalulu, tewaba akulimba nti takabba. Buli afuna omukisa ogukabba aba ayagala akabbe. That's number one. Obusungu. Kibi ki gavumenti ya mwami Museveni kyetakoze Besigye? Kyolowooza nti ayinza okukola nga naye abasajja bano kale ne bwemba naye abasajja bano ennewe kankwatibwemuuko ku kisa, abasajja bano bambi bambeereddewo nnyo, kiki kye batamukoze? Buli kibi, asuze mu kkomera, asaaziddwa ku musango gw'obuliisamaanyi, abiddwa akalulu, akoze buli kimu. So kitegeeza alina obusungu obumala to precipitate anger and kill someone. So toyinza kwakana nti tekisoboka Besigye tayinza kutta Museveni. Nga lwaki tasobola? Ye byamukola bye birungi. Ayina asobola. Oba tutegeragana bulungi. It's very possible there is enough justification that Besigye can be angry given what he has gone through, given the war wa Lulaba, given the 20 years he has fought, that if he got an opportunity that can eliminate Mr. Museveni quickly and claim the prize,
There's no reason why he does not do it. That's why Mwami Museveni abuuza, mugamba Besigye tumusonyiwe, mugamba Besigye tutabagane, lwaki temubuuza kiki ekyasibya Besigye? Nange nga Muyanga bannaye mbabuulire neetaaga okutegeera lwaki baakwata Besigye. Nzikiriziganya ne Museveni ku ekyo nga tetunnasaba kumusonyiwa. Ekituufu kiri ki? Kubanga bw'abanga kye bamwogerako nti yali agezaako kutta Museveni kituufu, kiba ne bekiyamba ne bekikosa. Abakooye Museveni diiru yali agitumaliza. Kubakooye Museveni abeera hiro, aba yali amaze eddiiru lukwa, aba yali alumaze nti Museveni ono babutamutta kati abadde akyatukulungula emyaka gyaffe emirala waganda ba 3, naye oba omwana yamusirisizza alihamudulira kama yeebazibwa oyo awedde ate yaba asoose. Bagamba bulijjo nti ensi egula mirambo, egwa nnyoko oba ogwa kitawo nga temuli gugwo. Ensi egula mirambo ejaani. So I would love that Dr. Besigye confirms, or the military confirms, that indeed there was a plot by Dr. Besigye to kill Mr. Museveni. He is the evidence. I would love to know that evidence, to know that it was actually planned. That's it. Kirina be kiyamba, abakooye Kaguta, kirina be kikosa. But most importantly, to understand, you know, kutta omuntu kati nga Mwami Museveni omukulembeze bw'afa tafa yekka. Museveni okufiira mu nnyonyi kati nga bamukubye ne bamukuba ennyonyi ye, tugenda okumuziika oluvannyuma lwa 1 week ng'abantu omutwalo mulamba bafudde. So did Dr. Besigye have a clear plan of how to take over power nga Mwami Museveni yattiddwa, oba ate Mwami Museveni kuttibwa ne tugenda ate mu mbeera embi ddala, emmundu ne zivugaana okumala emyezi 6 oba mwaka mulamba, nga bannamagye obuyinza babwagala, bannabyabufuzi babwagala, ffe bwe batutta, bano bwe babuzaawo, bano bwe bateeka mu drone, ne tuwunzika nga tufiiriddwa bufiirwa. Did Besigye ever plan such a thing? The military must help us. I agree with Mr. Museveni. Let nobody silence this. Why was Dr. Besigye arrested? What are the allegations? Can the army and the government Uganda Security Forces prove that indeed a sinister motive like the one Andrew Mwenda now told us, which we knew even before, was being planned? It would be interesting to know. Is it true that Dr. Besigye and other people who agree with him planned to help us and eliminate Mr. Museveni? And if they did successfully, did they have a core plan that would take our country forward peacefully and progressively after the demise of Mr. Museveni? Nga tondaga nti Mwami Museveni musajja mubi nnyo, musajja watima, asibidde Besigye mu komera, Besigye musajja mulwadde, alabika bubi, agenda kufa. Kati kyeteekeko nti ye Museveni baamugamba nti omusajja abadde apulaanize kumalawo. Omusajja abadde apulaanize okumalawo, gwe bw'ofuna omukisa ogumutuukako, okola gwa kumuleeta na kumuyonsanga bebbi, bw'otaba mukristaayo naye wandiyagadde kumumalawo. But that opportunity is not there. Dr. Besigye is available. Mr. Museveni is now saying, can we arrive at the facts? The only mistake that government has done, as I conclude, nti ensonga zino bazizannyiddemu. Toyinza kubanga olina bwino ku nsonga ennene ey'omuntu yadde ateekateeka okutta head of state n'otandika okufulumya obuloboozi n'obusuulasuula buli wamu. Nobody will take you serious. That will be serious evidence that you have in stock, that you produce in court. We ask audio experts, nange wendi, I'm an audio expert. I know how we can examine this audio to know
whether it was tinkered to change it and sound differently or it is in its originality. Naye ng'olina evidence ennungi efaanana bw'etyo n'ogimansa, buli omu kati ku mukutu alina obutambi obwa Besigye ng'ayogera n'abatemu, obwa Nsimanyi Erias Lukwago ng'ayogera n'abapulaninga okutta president, ffenna tubulina. That evidence has now lost value. And how has it lost value? It's the military now. It's the security to blame. Because mwabizanyisa. You put evidence everywhere. You have gotten someone, is in your custody, you have your allegations, you have evidence, and then you are just throwing evidence everywhere. You create doubt and suspicion that maybe this was not true. But me, I have told you that I cannot say it is not true or true. Ebintu government byekoze Dr. Besigye bimumala bumaze okuba n'obusungu naye bw'afuna Museveni okumulyawo. Similarly, kiyinza obutaba kituufu because not first time Besigye is going to court. Besigye has been taken to court over several other cases, and every time he is taken, government loses these cases because government does not prepare evidence well or there is no evidence as such. Kati teebereza tuli mu ntalo ezi. Olutalo lw'omukazi fe busogo obuwoomi bw'omukazi taata tebwa eitaka n'omukazi ebyo ebintu namutabula ebyo obuwoomi kuba buli omu aidya obuwoomi bwa mwine Winnie bw'aba eno ng'ali ne Besigye amanda kyali kufiira mu Museveni asuza entebe ne Museveni bw'asula entebe nga Winnie ali eno ne Besigye amanda kyali kufiira mu Winnie asuze ne Besigye obwo obuwoomi obw'ekikazi obwo bwaife tubwiddi. That's number one. Number two, you were told that this man planned to assassinate you in a chopper. And you handle them simply like that? No. So Dr. Besigye will continue being in custody for as long as Mr. Museveni is still looking for evidence to prove, is it really true that Besigye planned to eliminate me? And I have said, me as a person who has been in Uganda for the last 20 or so years, I have no blame at all if Besigye wanted to eliminate Mr. Museveni. Because he has pain, he has anger. The issue is, what are the consequences? What would our country be like? What would come next? How would we handle ourselves if such a thing of such a magnitude happened to our country? If the land is here, the Rwanda, emitwalo 8 gyafa just because Habyarimana's thing is short, how many of us would die before this country settles? So bw'oba owulira nga babyogera Besigye bajja mulemezaayo ensonga nkulu bwe zityo ziwulidde. And I agree, I want to agree again with Mr. Museveni. Ugandans must be asking, lwaki Besigye baamukwata? Abaamukwata batwanukule. Tubasabe bwino nti bwino aluwa. Bwe muba temulina bwino mumute. Ne bannayuganda ebintu ebikulu ng'ebyo bituyitako bwe bityo. Bali tuyitako ebyo bwe biti ebinene. Ne twasamira ku military parade Buzirikavule for God and my country.